Wanga wa mindi twakamala okuva mu elections ezakagawano mu 2020-2021 elections era nga twafunayo comedian yamanyiddwa nga Katumba Oyee Katumba Nyonyo Katumba ono munange yavayo n'abeera byenjogera mbinako bukakafu kati Katumba oba olya muno kikunyize nnyo jangu nkube bombo yuti Katumba ono nabagambe no one self yakomyewo mu nsika ebyokuyimba oluvannyuma lw'okuvayo n'atuzanyira ku bongo omanyiza nyiga nnyo industry eno naddala obusajja nga buno project z'obusajja nga buno kati Katumba onoonya ki mu music industry twagala Katumba ne Katumba koleyo collabo ne Fresh Daddy kwa you all comedians I think you deserve each other I say tukole juo ngeno waliyo Fresh Daddy eno waliyo Katumba tubayite Katu Fresh Daddy yes abantu babiri Katu Fresh Daddy tugata amanya gamwe mubeere wamu so Katumba twamugudeko nagezako tubulya why akomyewo mu nsika ebyokuyimba era nze munnange sagala nnyo wa makulu because nze ndi muntu mukulu ensonga ezalina makulu sizwanye makulu but because of you our fans abagala okumanya kwa serebu bamwe kabe president wa gwanga tumwogerako kabe mukulembeze we Canada we Ghana tumwogerako wa the drone jezine tusiga tumwogerako kale kambalage Katumba drone wezina ne Katumba ina drone Katumba is a joker. Kambalage Katumba botukuma tugenda kwa tugenda maso na mauli ya malamanji nyo. Kati olwalero ekindese mu Uganda Music Association waliwo ensonga nnyingi nnyo eziri okulumya abaana abali mu music industry. Kati nganze omuvubuka kinnuma nnyo okulaba nga essoko bano abavubuka bannange babakozesa buli kyonna kye baagala. Oba okiraba kubanga kye bakola basajja battu bayiga biki bige naye ekisinga okunuma be baana be bakuba embooko eggulu abaana be bakuba embooko eggulu babakubira ki kyekisooka naye ludda n'ababakuba oba nkigambe ntya kubanga okuba otya omuntu naye ensonga gye njagala okukaatiriza bannange bavubuka bannange bulijjo nsiibye nkibagamba kino kyekiseera tukwataganyize wamu ngaffe tuleme kusabiriza bali ekyabakuba kwalikola ki kusabiriza sigamba nti bo bali baagadde balina ekigambo lobbying mbu tugenda kulobinga awo si yenkola nera aba Uganda Music Association mbawadde ebbanja ery'okutraining abaana bano kye bayita career guidance okubalaba nti babateekanga mu kube ki etuufu ti omwana wavaayo okuyimba n'agamba nti nze ndi muyimbi najja ne yeewandiisa mu Uganda Music Association aba asuubira mu muyigirize afunye atya mu luyimba lwakoze ki lwayimbye copyright agijewa mubuzaabuza eno waliyo copyright eno waliyo simanyi Uganda Music Association eno waliyo ki mubiteeka mu kifo kimu nti omwana wajja tugeze najja nebeera one stock center omwana ne bamuyigiriza buli kimu kyalina okukola ki si bino bya ssente zazze ate mulwanagane omuyimbi wogenda mu nsinga eza America aba musajja wa maanyi ng'alina ssente empitirivu owe Uganda asabiriza busabiriza namukuba kibooko ya Uganda gye tulina otambuliramu oba twetaaga Uganda empya obuzibu olowooza buvaawa obuzibu buva mu mbeera gye baabateekamu ey'okusabiriza abakulu abali mu system bo balowooza teri walala bali batandise nga beekoledde akasente kaabwe naye oluvannyuma lwe babateekeramuuko omu yajja n'abasulamuuko ze yabasulamu kati balowoolerezaawo bannange tulowooleze okusukka ennyindo olowoozaamu nti gavumenti okuwa abayimbi ssente kyekibaleetedde abayimbi okwonooneka osanga bali beetaaga okwatizibwako okubayambako kyo sikigamba muno kyali kibi naye ate kati kisusse sigamba nti okubawa ssente kibi kirungi babawe bongerereze ku kye bakola ki si kulwanagana si kubakuba mbooko kati beekutudde nebaza abayimbi abasajja nga ba Bobi Wine bakamiliyoni ba Bebakubye ba Misaki n'abalala bonna abayimbi abatandika ekintu kino bakitandika mu mutima omuki kati be bakikwasizza baagala kufunamu bufunyi ssente ekyo kiswaza eggwanga nera nvuddewo nga mbasuubiza mu bbanga eritali lyawala ngenda kukola system ey'abano abavubuka bano
nabana abayimbi abakozeemu twegatte n'abatekinologiya tulabe nga nabana abaana bafuna mu luyimba lwe bayimbye balufunemu kasente. Ogenda gikola ngani? Katumba Oyee, Katumba omuyimbi, Katumba yamanaginga ku bayimbi ne bagaana. Ogenda gikola ngani? Kati tebaagaana ssebo. Kati we baba ng'ogamba nti baagaana nze ate nze lwe nayimba siteyali hiiti. Aha, kirungi. Kyali kigamba nti bo baali tebaagala kuyiga, baali tebaagala kumanya. Kati nze omuyimbi waabwe eyali eyabagira nabalagako ki kye balina okukola. Naye kitwalira omuyimbi omuto kimutwalira kinene nnyo okutuuka wali waaba atuuse. Naye ate abakulu we baba nga bakola ebyo baswaza, kiswaza nnyo, kiswaza nnyo. Singa kati saawa zino tulaba z'escalade, tulaba zimpenkoni, tulaba ebintu abasajja abayimbi be bazze. Naye kati basajja batu banoonya babagambye nti bagenda na bafunira transport yabazzaayo. Kiswaza nnyo. Okuba transport ngaze mu meeting yaabwe. Kibaswaza okwo kubagulirira. Kubajooga. Bannange mbagamba. Inze nga Katumba nzikiririza mu kukwatiza wamu ne twekulaakulanya. Omuyimbi agudde okutuukawo kubanga kati aweebwa bwebwe transport ajje mu meeting. Awo atuuse. Towulidde bagambye we mufulumaano mugenda kulya emmere we tumaliriza okubawa emmere tubawe transport abazzaayo. Iraba obuswavu obuli mu nsi yange. Serebwe yakubanga ekivulu ne kinywera. Si we kiri? Kati aweebwa transport. Nga gwe yamanaginga ku bayimbi yamanaginga ku bayimbi ate n'oyimba. Omanye ebizibu bya industry eno. Olowooza we wakyaganye? One, wakyaganye baddira politics ne bamuteeka mu music industry. We baddira politics ne bamuteeka mu music industry. Kyekyo bwe buzibu bw'oli okulaba kati obukola ki? N'ekyokubiri, abayimbi ssaawa zino tebabakwatisizzaako. Kankuwa example, mu America omuyimbi wa America ayina backup ya Facebook nti ajja genda wali ewa Mark Zuckerberg agambe nti ngenda kuwayo $1 we buti opromoting oluyimba lwange kuki? Kati omunauganda atoba butobi lokale. Neera y'ensonga lwaki nze nange mpulira neetaaga tukole social media account eyaffe ng'Abannayuganda si ng'abayimbi. Bye bakola bali tubisobola. Njagala Uganda ebeere ettaala. Nze sikoma kuba muyimbi n'obutabo mpandiika. Ontegedde bulungi? Sikubeera nti nayimba n'obutabo nkola ki? Mpandiika. Mr. President, away from music, what do you say? Mirimu kigenda kitasoko tubulire kikyoliko. Omuganda agamba ekijja omanyi kinyaga biki? Sirina kulabula ku kikyenzizaako. First lady yali ate. Kuba tukagenda okuva mu kalungu omufu. Ebyo ebya first lady aside. Nze kye mbagamba. Musajja mumpi omunyomera ki? Bani abakunyoma. Awo sijja kubulira kiddako. Bwerinda bulinzi. Bagambe ko tulwaki munyoma his excellency akwana. Terya nyoma naawe nkugamba. Omuganda agamba ekijja omanyi kinyaga bitono kiba kitegeeza ti wenna gamba kyenzizaako ojja kweteekateeka. Ate omuganda y'omu n'agamba musajja mumpi omunyomera mitala wa miki wa miga sigamba nti bannyooma naye musajja mumpi omunyomera mitala wa miki wa mugga. Omanyi epaso oyo bano abaana baagala kwesimbawo ate ng'omuvubuka ono ayagala kubeera president wa Uganda Music Association. So kati wenkirabye neŋŋamba ka njogerezeganyeko n'omukulu EPAS tulabe nga naye amuwa akalulu. Naye n'ekirala twogerezeganyizaako ne EPAS tulabe engeri gye tutumbula gye tukwataganyiza wamu kubanga muvubuka munnange. Nze ewali omuvubuka we wali essanyu lyange. So kati wendabye EPAS muvubuka munnange nga tukiyita breaking the odds
Lwaki si gravity? Ne gravity mukonyeeko bonna tondabye nga mbakoonako lwakubanga oli munnange tulina ebitugatta bingi. Biki ebibagatta n'epasi? Bingi. Tuweeko bisatu. Olabye yali amayedde ya kituufu Katumba ekyo kibagatta ne Mr. Epasi. Ne Mr. Epasi? Ki ekibagatta? Otunuulira ku nnyimba ye engeri gy'ayimbamu. Si yemu n'eyange. Naye ekitusingira otugattira ddala muvubuka. Ate ayagaliza ne gravity naye njogeddekooko naye lwakubanga wenjogereddekoko naye abadde bize muuko oba yeewulira bwewulizi awo simanyi si kyembaddeko naye ampulidde nange twogerezeganyizza kubanga ebintu by'obwa serebu ebyo twabimanyira kya bulijjo tekikwetaagisa ate kuwugira naye sigamba nti yeewulidde twogeddemuuko naye lwakubanga emboozi yange naye ebadde nnyimpi nnyo naye ng'entuufu tubadde neera ne epasi nga naye tetuluddewo. Tugambe Sky Kato gidde ddala mu music ogenda kuddamu managing n'abayimbi abapya banaakuwulira. Siri music industry is part of me kubanga njagala nnyo ebya music. It is part of me. Ate ndi mukulembeze wa ggwanga. Buli wamu ewali ekkoona nina okugololawo. Toyinza kudda ku Munnayuganda omukube nga akuba ente. Golowooze nti nze Katumba njabba musanyufu. Naddala omuvubuka. Ne President ogenda kulembera otya eggwanga n'abamubaka ba Paalamenti abatalina bitabo nga babanyeenya. Abo sinze yabaleeta. Ate era bagenda kubeera mu nsi yo gy'ofuga. Nedda ssebo. Wakati bw'oyinza obba abo batalina bitabo. Ebyabo sibimanyi. Sina kyenjogera. Awo sina kyenkola ki? Kyenjogerawo. Kubanga sibimanyi siri mu wakakiiko ka byakulonda sina comment. Sina comment.